amataba nga gatusazeeko. Kyatuwadde lessons 3. Waliwo gye tulina, waliwo 2 ze twetaaga okubanga twapulayinga. Eyo esooka gye tulina ye land lesson gye twakwatanga ekikwate nti mutonzi waffe yasalawo. Lessons 2 ze tutalina unlearn, tulina ebintu ebimu bye twakwata obukusu naye ng'omulembe guno tebikyali applicable. Lesson eyokusatu gye bayita relearn, waliwo ebintu ebipya ebijja nga kitukakatako ffe ffenna tubanga tutambula n'ensi. Bwe nkyapulayinga ku bulamu obwa bulijjo, okulonda kw'abo abatukulembera kwasinziira ku ani alina ekkooti ennene oba famire ya gundi, aristocrati oba si aristocrati. Nga aristocracy yekola nti mukungu kugamba ne tuluzinga abakulembeze ab'omuzinzi olwa minor issues. It is a comprehensive knot to follow. Nti tetulina kugamba ani ayogedde, tetulina kugamba ayogereddewa, tetulina kugamba avaawa. Ekikulu ayogedde ki? N'osoma ng'olina dream occupation, no spending obuwanana n'obuwanana bw'ensimbi, n'otuuka course gy'oyagala, gy'oluubirira, gye waloota, gye wateekamu ensimbi, n'ofundikira nga bagambye toli eligible kugikola. Olwa investment gy'okoze, olw'obudde bw'otaddemu ne weekanga ng'olina kugenda n'ekyo kye bakoze eki kye bakuwadde, kuba toyagala kukola repetition, toyagala kukola review. But it's the high time fune obukulembeze obulina blend eyabo abo waggulu, abo wakati n'abo abo wansi. Let's team up. Let's believe that the community, the team, we, the citizens of the city, we can elevate this city to the next phase. Drainage system ne applicability zaayo na kiki kye twetaaga okuteekamu okubanga tusitula ekibuga Kampala. Gwe mulonzi, gwe mulodi, singa waliwo amalgamation tools ezisobola okombayininga science ne art ne tufuna ba strategist abamanya embeera z'abantu bonna, at least twalibadde ebintu ebimu tubikabinga down. Gwe mulonzi, gwe mulodi, tujja. Ekibuga omutali kwekwasa ekijjudde abayiiya nga bakozesa tekinologiya omusunsule. Londa Ssenyonga Moses.